Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Agenda omunywaako tawona nyonga yokka naye awo nindwadde kato waba waali wano nga alina mutawanya omwana waine mutawanya ali wano ono si soda busoda wabula libeere eddagala erigenda okubanga libawonya endwadde zikome wano. Kyanga Lubanga lwa Mende omusumba Bugingo y'omu ku ababadde bavaayo okumala ebbanga eriwerako nga balwanyisa abo be bayita bannabbi b'obulimba abagenda mu maaso okubeera nga bakozesa ebintu ebyokulya n'ebyokunywa omwali amazzi kw'oteeka omuceere gwe baayitanga Holy Rice okuva ewantu awamu. Kakati nno olunaku olwajjo ye yaleese soda agenda mu maaso n'okubeera nga awonya abantu endwadde. Should we call it Holy Soda? Nkusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu vidiyo sooka ogimpere like daba obukambwe bwayolesezza olunaku olwaleero. Baganda bange simanyi wensi gye tulaza n'ebya Pastor Bugingo tebiggwa malojja buli kadde byeyongera kulanda bifuuse namulanda nga mabeere gambwa nzeddeni akutuusaako ensonga. Kankwe vidiyo eno banywanyi tutandikire wano. Ojobulira buli musege gugamba asooka aveeko ku chachi agendeko e Dubai awo mulimu ndaba alina ku ssente nnyoko yazimpa. Nali musajja munaku ssente zennyina sizagenda ku chachi. Pastor Lozias Bugingo akamudde ku ddoboozi eri abo bonna abagenda mu maaso n'okubeera nga bamugamba nti oba oliawo soko stepping down tusooke tumala okulaba nga ensonga zino zikkakkana. Jjukira nti ekyokubuumulamuko n'otuula kya bulijjo ate era kya mwoyo era ne mu Bayibuli mwekiri nti omuweereza yenna bw'aba aseeredde n'avaako mu layini kimukakatako ogenda mu maaso n'okubeera nga addako ebbali n'asobola okubeera nga embeera n'omuyaga oguliwo gukkakkana. So ye nno mwattu yakutte muzindaalo n'agenda mu maaso n'okubeera nga amuyisaamu eggaali. Newankubadde biri bityo baba musabire essaala nkugambye nabo tebaweera. Omutamiivu najja n'aga nti muggaleewo ekiwempe ekyo tukiggala kya nnyoko. Kyenva njagala His Excellency Yoweri Kaguta Museveni bannange 2026 omusajja mumuweeranga ddala akalulu kubanga abalala abanajja tebagenda kwagala kanisa naye Yoweri yagamba nti kanisa ebeerewo bamugamba eggaliweewo n'agamba teyina mutawane kanisa ebeerewo. Olwaleero tugula amataka, olwaleero tuzimba ebizimbe, olwaleero tulina zi radio, olwaleero tulina zi TV tubuulira enjiri tusiibayo bwe tuba twagadde. Waliwo eddembe ly'okusinza. Museveni awangaale, Museveni awangaale, Museveni awangaale. Bw'aliko bamuhooza akikwate. Gamba nti bw'aliko bamuhooza akikwate. Gamba nti Museveni bw'aliko bamuhooza akikwate. In the name of Jesus. Musajja mukulu ono Aloysius Bugingo pasita nga campaign manager wa General Museveni kwoteeka Muhoozi Kainerugaba ekituufu takyali mubuulizi wa njiri ye yafuuka muntu wa politics. Agambye mu bigambo bye nti bwe batalonda President Museveni mu 2026 abakulembeze abanaddawo bajja goba ekkanisa. Mu nsi endala ewali obulokole Museveni yafugayo. Baganda bange tukozese logic ate era n'obwongo. Ekyamazima amatuufu ekkanisa Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 4453 68 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. kyekifo kyokka buli muntu waddukira n'afuna emirembe regardless of awagira party ki owa NUP owa NRM
owa UPC owa DP owa Jema buli omu mu kanisa jaddukira okubeera ng'afuna emirembe kuba ffenna Mutonzi ye yatutonda naye okwawula yawula mu bibiina ekyo ekyamazima amatuufu kiri nti Katonda bye bimu ku bintu by'atayagala kuba ogezaako okubeera ng'omukulembeze w'eggwanga omuteeka ku ntebe yemu n'omwenkanyankanya ne Katonda. Kaakati nno Bujingo ye Essaala agamba yasabyemu n'akangamu bukanzi n'olaba ebikere n'olaba obunyonyi n'olaba amakonkome gonna bwe gatintima. Kankuwa ebigambo bya Bujingo naye ogenda laba butya amakonkome gayogerako nago bwe gamubuukidde. Yakankanye eminye gyakankanye amakonkome gakankanye nakulabidde emigunju nga gikankana nakulabidde emmese nga zikankana nakulabidde emisota nga gikankana anti kaakati ettale tulikoleezeza oluyiira omuliro gwakera gwakira ddala omuliro omulogo wamwawo Katonda amusengula mu kyewo omulogo wamwawo Katonda amusengula mu kyewo omulogo wamwe Katonda amusengule obanga kisoboka afe. Omanyi wabafiira eddogoya mweyikoma. Essaala ya Bujingo eno egenda mu maaso n'okubeera ng'eyuuguumya ate ebizimbe mwanattu abaana baabano nabo tebagirekedde mirembe yadde akamu n'akeddagala biwulire. Mukama tuga bako omusumba gwoga nafe yatugambye ajja batufe nafe nangeri okufa omusumba nawe fo obofa bali musumba omufera Mukama tuga ya tuge Mukama tuga bali musumba ino mukazi owokubiri Mukama tuga funyo intambi nyagalo gambe timu tuga butesa bango gamba tuga ulira bali musumba akanya kuzima nyumba ya Mukama tuga bali musumba nya mukazi owokubiri tuga bali musumba wa Samalaya tuga bali musumba aduke waka tuga bali musumba abuzabuza abantu tuga omusumba abuzabuza abantu tuga emirambo jeme kuba mu nyumba yabwe bali musumba omufere emirambo kuba mu nyumba yabwe tuga kubana oya sira goberezi bafirweka abantu babwe Mukama tuga abali ebweru wa Uganda n'abali e Uganda gambigamba tuga bali musumba omufere bali musumba omubbi atanya okuzimba akunganya sente kuva ku Bombolodi enyumba emulemi bamukolera TV nalyeko abavuma gamba tuga ntambi gamba tuga ntolya mwoyo w'okutuga bafe Mukama ta nangiri okufa mu nyumba zaabwe buli musumba omufere saagala njiga zife nenjagala abo mu nyumba be ennyumba zaabwe kabaka mbanyisa emikono tugiwanike babiri buli musumba omufere mu nyumba ye waleme kugwa mirambo wabeerewo omusumba afiisa wabeerewo omusumba afa buli musumba nga mufere ali mu Uganda n'ebweru bwa Uganda tuba mu bizibu tudda mu bizibu tulangirira okufa tuga anunge Mukama buli w'obusungu bwo bako omusumba gw'otuga bako omusumba gw'otuga omusumba yadduka ewaka n'awasa Malaya Mukama tuga akatambala kali wakange tuga Mukama kimala tuga tugabye abagenda tusuwinga mwanguwe lwakika bisuwinga ebyana ebyo byeitama batusuwinge wabeerewo abafire mu accident nangiri okufa ku buli musumba omufere ebyana ebyo twasonda rediyo esooka nesonda rediyo eyokubiri rediyo eyokusatu rediyo eyokuna rediyo eyokutaano rediyo eyomukaaga soza TV sageza satellite batabba abantu shan tambi tuga tulina kubeera nga tuzannyirako oba oli awo ye Essaala regardless nti osaaga oba oli musanyufu oba oli mu nnaku Katonda abiwulira ate ebintu bye batuwola ng'ebyokusaaga bye bimu ku bintu ebisinga okubeera terrible oba ebyomutawaana mu bulamu. Kaakati nno olaba akatuubagira Pastor Bujingo kayolekedde mwanattu akayinza okubeera nga kamalirizawo kaliya ye n'okkomekereza nga ali mu nkomyo. Bibino mu vidiyo eno.
musumba ono banga tini nnyo ojja mulabako mu kkooti ng'ayimiridde ojja mulabako mu kkooti ng'ayimiridde ono kati ebizibu by'ayina n'ebimutuddemu byatandikira ku Richard mukadde wa kkanisa mugoberezi wa church mukadde wa kkanisa dakiika muntu wa SFC okiwulira omanyi gavumenti omusirikale omusenteze muteekamu mutendeko SFC kiri kyakavaawo essala yonna wayisewo omwaka tegunayita kati no kino bifayiro bikola ki byetuuma watta abantu babiri nobatwala emulago nga tebalina kunoonyereza kutuufu kubeera tekuliiwo tewali ansa ennuŋŋamu medical report hakuna babiterese byonna biterekebwa ekibiteresa ono kubanga akyalinawo abantu ebibiri bakyayagala wano odaye kyovola takyabuulira njiri okimanye ndigende yafiiridde wa bujingo eyinza okuba bambi yatuuse mu ggulu ngerowooza Kyagulanyi kyawandiikibwa kiri mu bayibuli kubanga kyabadde awulira katuuti fayiro ezo baaba kakati olwaleero mwami bujingo ono takyayinza kubuulira njiri yaabwe akatonda eyeeyimiridde bujingo ali matigga takyasobola kubuulira njiri yaabwe akatonda eyeeyimiridde enjiri alina kukola kintu ekyo kubuulira byabufuzi kubanga watawana byabufuzi asibwa wayogerera amazima asibwa kati ali ku mpingu ezo ali ku mpingu era nja kubuulira olaba awo House of Prayer Ministries awo bw'aba yagulawo nga kituufu yasasulawo wawe wajja maliriza nga batuttewo nkubuuliridde wano oligamba omusajja namukyaza ku pano mpingu ali ku mpingu ate si zino eza Uganda waliwo omusajja ono gwe bayita Kalosi wamulako nga bamuleeta mu kooti empingu zaali zikutte emikono zikutte amagulu nga aseetuka buseetusaati oyo ekyamazima amatuufu kaakati biibino laba wajja bigenze akatuubagiro pasita Bujingo kayolekedde na butya bwanaakasomoka mutonzi yekka yamanya ebigambo ebyo nno mubiwulidde bulungi banywanyi baganda bange bannyinaze embeebaza nti mungoberera bulungi ate ensonga ne muzikwata kisajja kikulu mbaagaliza nno bye munjagaliza ne mbakuutira okwagala ennyo ensi yammwe ate n'okwagala ennyo omutonzi kubanga oyo yagenda mu maaso n'okubeera nga atuwa ate yajjawo bw'aba asazeewo mbeere bulungi mbaagaliza bulungi Beyond the newsroom, where untold story is revealed.